abasajja bakyukira muli okitegeera kati bwe mukyuka bwe muti ne mukyukira muli kwe kusika omuguwa okuvaawo tomanyira sirejo tonkola bwoti kati Daire Yuggi ono omukazi yajja yegomba ku Daire Yuggi si kuba mukazi we abazungu bayina ebintu byabwe bye baagala ka collecting mu bino enviri ezo ngozisibye kati sibye ebikola wano oli mu kyafu ofaanana Africa sibye ebikola wano so wano sibye ebikola kigati abazungu bajja beegomba obuntuntu ate nno twagenda omukyaliro oyo omukyala akola emirimu yatufumbira n'ekyayi yes twali tuli mukola ng'omukazi afumba ng'amanyi kyakola nga yagwa ku feke mansita olimba kati nze kankubulira omuntu eyabeera ku street era obuze bwa street tebwebulizaayo olimba naawe anti street yakungufu ati wali osuubira ki wafuuyimbirwa muntu yali ku street teyafuna budde bumubuulirira akyalimu eri embeera ey'ekisolo abantu abakulira ku street abamuno life y'olusolosolo kulwana kukuba kati okukuba obukubi rayisi alabika n'oyo omukyala eri ewaabwe gye yali yavaawa ye ariko yali desperate n'Abamerika babeera desperate mulaavu baali bamaze omwaka gwabwe nga badetinga still asobola okubeera ng'ali mu relationship eri desperate kojja tokubye nnyo n'akamu bwe kati lwakuba nti mwayogera amazima gwe mutayagala alinda okuba abadde mu relationship nti ali mu America naye ng'era ali mu desperate relationship kale eri nakyo kati olwo banene bannachwejwe neviri ayambala nyambala ekizigo yakyemete kimugaana kubanga endowooza etekwataganye na muntu ate nze mmanyi wokubira omuntu bwati oyo anti kati abo bo bafumbirwa bintu byakungulu kati kamulage ne ku kalakita y'omunda nakutumalako mirembe nvubuka waffe yandiwasizza abakazi basatu ng'ali wano gw'omutangira nti oyagala awasoomu genda ofumbirwe wammwe kojja w'amaani mwana musiraamu yeetaaga oyo ku gundi ku imaani gy'alina bw'aba n'omukazi omu aba alyazaamanyiza obusiraamu ate nga talina busobozi obwaki kati abaana obwaki ate ng'olyamutenda lwa busobozi ate obusobozi olowooza wano wokka tukonsidalingawo nnyo era byonna ebinyweza wano wateekwa onnywera abaami muwase nga mulirwedde abakyala mufumbirwe nga mulirwedde bino bye muliko ne muddawo olw'okuba gundi awasizza nange kampase ebyo bigenda kubaleetera abakazi bano kibba basajja ate batya nakugamba nti omukazi omusajja bwakumanyira dukayiwaka fe tulina ne moroka eno n'ebintu ekigulupu ekyo tekyonoonye bufumbo bw'abakazi wowe kiri awo kyonna kizze banaye ku TikTok mugjeeko ebintu ebyobuvunaanyizibwa abantu bagaggawalidde mu masimu gaabwe naye mmwe muli ku ssimu zammwe ekyobugagga kye musinga 3 ku kyoyagala kale kabeera 4 ku 10 ana ku 10 matono seeka matono gamala ebisigadde bigatteko nga muli bameka babiri onabigattirako owanga mukeera okukola ssente ne muwasa aki ez'okubiri omusajja okuwasa aki ey'okubiri kyongero gaziya ku nfuna ye ekyo mukitegeero olwaleero era obusiraamu butugamba nga nsanze olwedde mwakola dda ssente zebyo ebintu by'okukakaaluka nate n'omala n'oteekako kyabulijjo ffe famire abasajja tukonsidalinga bakazi basooka omukazi ow'okubirira happiness ya musajja bannaye nze kankubu kale bannaye wulira omukazi ow'okubiri happiness ya musajja ate gwe omukazi andaba nnamba emu ali wakati oziyizanga happiness y'omusajja lwogenda ogiziyiza kwe kwavuwala kwa bbaawo nedda kojja
mpulira mpunga bino biyige omanyi kojja kye ekirungi kitegeeza otudde nange ogenda kuyiga olwaleero mpulira mpunga kojja omanyi kye kitegeeza okukola n'omusajja ssente n'omuwakuliziki ofa abakazi tulina liziki tulina ssente owasi omusajja n'agaggawala mu ddakiika kituufu ate era kyangu ate muyina liziki ate era muyina ekisiraani naye kati omusajja oyo ate n'amala n'afu kiteekako bw'aba afuna akki ey'okubiri afuna omukazi antegeera akutegeera ate akutegeera atya anti waliwo omukazi asobola okujja nga namba 2 ate n'ajonyesa namba emu nsaba bw'abazze anti gwe bw'osaba saba omwami wetafuna akki ey'okubiri naye ate ne kali era akawaayiro kateekemu ti Allah bw'oliba omuwadde obuvumu n'amaanyi obugifuna ataafune nti tafuna eba emala eyinza obutamala basaagala ate abaana afuna atya nga Katonda ajja eyinza obutamala abakyala muwe abasajja bammwe ekitiibwa abakyala muwe abasajja bammwe steyalingi bavuge bino kanvuge nga noono bwasika bwazze n'accident kyobola era obufumbo tebuliiwo abakazi mukuze nga abasajja babeesonyiye emyaka ne gigenda ne mwekolera birthday party mutandika okwewandiikako thank you my love nga it's you your love yourself newepositinga thank you baby naye nga it's you mwegendera ku ba agent mobile money ne mweterako sente kunakuba birthday ne mupositinga nti thank you love nga it's you kati ate obesanyulibuza omuntu tasanyukeko kati embeera eyo tokkiriza omukazi kugituuka komenti y'abazadde gwe mulembe kale bwe guba gwe mulembe bwe guba gwe mulembe nze omusajja atagenda kuya na muwala wange tozinira mpere wange bagundi bambanda waliwo obubimba ebikati abavubuka bebatinkiza ennyo osanga ku mukolo taata atudde mu ntebe maama atudde nga mutandika simanya abazze okubaziniramu munjagala ndaba obutiiti nze ng'obizinira ewange musaaki ennyimba ezibuulirya teziriiyo kyobanze saagala bidongo ku mukolo gw'omwana wange bannange ng'okambuwadde nnyo kati twekale bwe munanzinira munasaba obbalaga obutiiti ntuuziza bakulu bannange mmwe nga mufulumira ku njagala ndaba obutiiti ogwo omulembe gwe mwetaddemu gwe mutasobola ogw'okwerabisa n'ofuna omusajja n'omudeetinga teri mukazi asinga kuba bubi ng'omukazi abadde desperate omusajja ne baba mufumba ampositinga ekibegabega ampositinga engatto yes ate abakazi bamanye nga complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbera ne kojja wange ono kojja Kitonsa omubwati nga twogera ku nsonga z'abagalana naddala era wempulirayo omuntu yennanga ali mu relationship nga akaba maziga misinde paka wakojja abaana abalenzi bakisusizzaamu ko ku luno baavo kiki ndowooza baavo ngenda kutwalayo eyo kasoke mala okuyisaawo ebyabakama bange aba Paula Kids and More bakugamba nti gweyagala engoye z'abaana ddi abatuukirire balina engoye z'abaana ez'omulembe bannange abannayuganda mutisussa n'okubira Paula Kids and More n'omubuuza balinayo olugoye lw'omutwalo yii omulembe guno akasaati just akasaati weeka tekakyasobola kuba ka mutwalo bambi mubeere considerate nga mulamuza omukyala wali okubeera nti naabakolako banaye mubeere considerate nga mugula ebintu nti engoye za Paula Kids and More nungi nnyo nnyini ddala fabrics nungi material nungi nnyo basangibwa ku Namaganda L23 banoonyeeko namwe abagala bridal accessories abagala okubasuubulira okuva e China ne woba oli mbaale n'abagala batwala e China osuubula ng'ogamba nti nze njagala ngende
paka ku sauce ajja kutwala paka ku sauce akulaga ebasuubula abanakyo tihab bakugamba nti bo basala weight oba oli mwami oba oli mukyala bajja kusala weight bakuwa amajani gaabwe oteka mazzi ganyogoga banoonyeeko osobole okwekuuma ng'oli mu shape nga toyina lubuto ate ng'olina weight ekumala aba platinum wellness spa nabo balungi nnyo spa yaabwe nnungi nnyo nnyidala kojja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wanjigiriza. Osooka kugiwongangayo mikono gya Allah. Amina. Yamanyi buli kimu. Yamanyi obaddala bwe tuvaano ke tumaze ogirikodinga onoosobola ogyeditinga n'ogiteeka. Era. Osobola okutuuka wali n'otasobola. N'olwala. So kati oyo yekka ffe gwe tukkiriza nti yalina obuyinza. Nze omuntu wa bulijjo tankanga. Okitegeera. Era bwankanga nga ngenda ku musaalo nga mbuuza Allah wange amuga nti gundi yankanga naye okumulamula kubeera eriggwe bwe mba munyiizizza yeesi mpa ekibonerezo ekinjyamu bw'aba naye nga nkanga lwa ntalo naye muwe ekibonerezo ekimujyamu so ffe tukkiriza nti ewali Mukama tewali kigaana nze kojja Kitonsa kojja wamwe gwe mulinawo yekka owaguno omulembe nabagamba nti bakojja basenga bangi okuba twafuna essimu eno ya TikTok naye gwe tekikugaana kulonda bigambo birimu ensa nabo gye bali nga balina ebigambo ebirimu ensa naye envumirira abakazi bano kibba basajja ate batya nakugamba nti omukazi omusajja bwakumanyira dukayo waka ffe tulina ne moroka eno n'ebintu ekigurupu ekyo tekyonoonye bufumbo bw'abakazi wowe kiri awo kyonna kizze kugamba banaye ku TikTok mugjeeko ebintu ebyobuvunaanyizibwa abantu bagaggawalidde mu masimu gaabwe naye mmwe muli ku ssimu zammwe ekyobugagga kye musingako kunoonyaako ntalo okitegeera oli n'agula olutalo ku munne oli nayo ate nno ssebo omuntu ageya buli lwogeya oba ovudde mu Busiraamu gwe buli lwoyimirira bwoti n'okwata essimu noka nti nkubweka Kitonsaako obo wekagirira obuviiri obyo katasala wekagirira ekirevu anti muna ekirevu kinkuze mate mbadde mu kyalo gyonkukunudde gwe buli lwogeya omuntu ng'oli musajja Musiraamu kasito oli mukazi Musiraamu obusiraamu kasitoogeyo omuntu oba obuvudde muba weeganye omwogerako nga teyogeddeko ku linnya lye n'oyogerera eno mu ngerera oba ovudde mu Busiraamu so kati abasiraamu mulekere bannaffe bali abakafiruuna bo bageye bajolonge naye obusiraamu eddiini etugamba kasitoogeya oba weeganye Allahu oba ovudde mu Busiraamu naye bannaye edduniya eno Mukama atusaasire era omuntu taddange eyo n'akutiisatiisa ekyo kyokoze kikyamu omuntu yekka nze nagamba agenda okunjajinga ali omu bw'aliŋŋamba nti Kitonsa wapuliikinganga ebigambo ebibi genda mu muliro ndikkiriza nti alhamdulillah nze ku dduniya nali manyi bituufu kindidde nga ngenda nsaavinga ekibonerezo kyange naye mwe bye muddamu simanyi gundi nja kukola kino nja kukola bwe nti muve ku baana b'abandi muve ku baana b'abandi nammwe gye muli omuyina ebitawaana egyammwe okitegeera kyokka nno omuntu ng'akwewerera ku kamerayo gye wagula n'essente zo nabwe bumanyira ku kamera gye wagula n'essente zo tamanyi na platform wagiteekawo otya omuntu n'atandika anti omuntu ajoga kujoga tatunulidde na valiyuyo naye asobola okujoga ntatunulidde valiyuyo nagandi negala omuntu gwempisamu kati gwe twala ku social media abaana oli nakwata nakuba era mutuufu tulina eddembe olina adda ku mukulembeze w'eggwanga naavuma olina adda ku MP amutwala mu kitundu naavuma olw'okuba alina essimu gy'ayimiriramu n'akola ekifaananyi kyoba nze sirina ssimu zaabiramu nakola bifaananyi eyinza okumpaga nenvumirako omuntu ate kyessaagala bannaye kojja obwavu bulayika bufuuse bungi eri abaana abalenzi kyoba olaba n'ennaku matuufu gali nti abakyala kati balina ssente okusinga abaami abakyala anti katulaba Adija abakyala n'ebyetaago byabwe Katonda yabirimitinga n'obuvunaanyizibwa bwabwe omutonzi yabulimitinga kati ffe abasajja bwe tubeera wano nze lwera Adija nsobola okuba olwaleero ng'ekitono ennyo olwaleero gye ntambulidde teekwa okuba nga nkwesezza wakati wa $1.1 million
naye ng'omukyala leero ne bwatambudde engendo zezimu nga yakozesa emitwalo 6. Okitegeera expenditure z'abasajja ziri high than ez'abakyala. Olwaleero Katonda jasi yakiteekawo buteesi n'agamba nti omwenkanonkano mulwakwa gwali gwajja oli nga temwakitegeera. Ne katugenda tutuuka mu mwenkanonkano ekituufu kye bagamba nti abakyala nabo bayiiya era tubaza nnyo okuyiiya. Abamu ewaka mutuyamba nako ne ku kameeza tukibeebaliza naye ekyo kikolera mukwano gwo. Abantu abasinga obungi balina abantu naye nga si mikwano gyabwe. Abamu balina abakyala kati nabye incidence yaguddewo emukono. Omukazi yatemye bawe ng'alina n'emmundu mu nnyumba n'amufumita ekyambe n'amutta. Imagine chokanga bulijja alina emmundu tamugira yetamukuba pistola yeye yamufumisa. Anti mu mukwano ebiseera ebisinga bw'olabanga ng'omusajja ayagala nnyo omukazi manya nti waliwo omukazi time weetuuka n'alaga omusajja oyo nti tamwagala. Omusajja n'ayagala nnyo omukazi ono asobole okubeera. Okimanyi nti abasajja basinga okulwanirira obufumbo bubeerewo. Abasajja ffe tusinga okulwana obufumbo bubeerewo kubanga ffe abasajja kitutwalira obudde bungi nnyo okuwasa. Okuwasa okutongoza omanyi bibiri byanjawulo. Anti era wasizza yatongoza. Muba mwabawasadde eyo mu hostero bamubasasulira ne rooms mwe basula just nomala n'omutongoza. Kati nze kankubulire gwe kimanyi nti nno olwaleero abasajja bangi balina emikwano gyabwe nga babeera nabo ninga mukwano gwo omuntu yekka owolereza nnyo abasajja. Omuntu yekka gwe bakukkiriza nti yoyo ddala mukazi wo ng'ogenze ewaabwe ffe mu ddiini eyaffe n'omuwoowa weppaba. Bino ebintu bya bulijjo ffe obusiraamu bukonsidalinga kigambo kimu mpooye ne bwe watabawo yadde kiro y'omunnyo. Bino ebirabo kusiimakwo. Nze era nagamba nze amahale kusiimako amahale gatambulamu mu kuwoowa naye sukaali simanyi wa bataata mmeeza z'abamaama simanyi ntebe simanyi nkoko ya muko simanyi munnyo gwa waka simanyi migaati gy'abasenga bulubandi. Okwo kusiima kwa musajja era ne bwe tobiyina tebikugaana kuyingira mu bufumbo butukuvu. Bulubandi sukaali gomesi biki tebiriiwo. Ffe mbusiraamu tetukugaana kuwa mwana kumutwala akufumbire kapiraawo tomukusimba gwe ne weerowooza. Anti yanaffe tuba tukugezesezza ebbanga tumaze nga tuliisa omwana waffe omutwale lwaki nga totuwadde totusiimye. Anti okusiima kuli wakati awo. Kati olwayira abasajja baavu lwa nsonga beegula eri abakazi. Gwokimanyi twere bitundu 7-5 ku 100 omusajja asobola okukola tebaagala kukola kijjeeyo bulambalamba ogambe baavu lwakubanga tebaagala kukola. Nawo nja kutuukawo naye olwaleero abasajja balina ekizibu kimu nti baavu lwakuba bakwana abakazi abatali standard zaabwe ne bavujjirira bye batasobola. Olwaleero ebitundu 7-5 ku 100 abasajja abaavu wadde bakazi. Iyo tegezaazi. Babavuwaza. Ate batya. Hadija abasajja gye bali. N'omusanga nga yandi batasaanye kukwana. Naye olw'okuba nti abasajja twatondebwa okukwana n'osanga era mu mukazi n'omweyimbamu nga si sayizi yo. Ate n'oyagala osooka okuuma emyezi nga 6 ng'omumenteyini ngoga nti nja musobola kumbe na akawunti yeekendera. Oli obuloonirooni obutegeerekeka. Kati ate essimu zino okimanyi nti kati ku ssimu kuno kuliko obuloonirooni obuliko. Kuliko obuloonirooni obuva ku bwa Airtel kuliko obuloonirooni ako obuliko weewole. Kolaba oti bamanyira okukuba essimu bw'olaba ng'osiseemu ozza mwana ku ssomero wooli amafuta tegakumala tulina kalooni kati obuloonirooni obwo buleetedde abasajja okunafuwa mu byenfuna. Naye abaagenda kasasula. Anti kyekyo ky'obalaba nti kati ennaku zino. Kyemmanyi tebaagala kukola. Balowooza okukanya omugongo kugenda beeyimirira. Abo gye bali. Tubuulira abo gye bali ate nno kiri mirundi 2 n'abakazi ate beetega abasajja beetega. Yogera ku basajja abeetega olwaleero nkuyina. Abasajja beetega kituufu naye n'abakazi nabo bali ku kisenge. Kankubulira Adija kati Adija era gw'oli muntu wange nkubuulira amazima.
gw'oli muntu wange bw'obanga n'omwana wo mutemangu afumbirwe ng'ali mu myaka obutasukka myaka ameka? 3. Omukazi bw'atuuka mu myaka 3 ekizimu ky'obwanna kyeyombekere kitandika omunyenyeza akadde mu kutu ng'ekimukoonera akadde ekizimu kya bw'abanna kyeyombekere. Yes, atandika okufuna abavubuka nga be bamubwana nga yennyini yakwana. okwana otya omuswajja Adijja nanti nakugamba omukisa gw'olina oba omwana wo gw'alina oba maama wo gwe yakuwa bakazi bangi tebagufuna. Kyova olaba wano mu Uganda nze manyi omuntu omu yekka yagala okubeera omukyala w'omuntu naye nga kikyagaana okuva bwe yazaalibwa. Zali yabeerako nga mukyala waani? Si mukyala gundi. Mukyalaani? Mukyala Ivan omugenzi n'amala n'afa. Mukyala gundi ono omuyimbi Diamond n'amala n'amutalaka. Kati mukyalaani? Kati mukyala Shakira. Kaakati ozze mu layini entuufu wenkwagalira. Buli omukazi lw'aba nga yataddemu. Bw'omanyi kyoba ne Shakira ati? Buli omukazi kati nze kale kimpe nteerawo kamera. Omanyi kyoba ne Shakira ateekamu. Buli omukazi lw'aba nga contribution ye mu musajja yesingamu omukono omunene oba toli mwami wa mukyalo oyo. Kubanga ne Shakira nze kankube omukazi bw'atuuka myaka 35 ayina ebintu byatandika okumisinga. Ngaki? Bebi wasuze bulungi. Omusajja abakwana oyo ebyaddala aba takyalina budde bwa bebi wasuze bulungi. Nedda bebi wasuze bulungi mpisa. Ojja saagala omisleading ng'abaana abalenzi abali wano. Ebyo ebintu bye bakena ne bava obuvi mu buliri bati ng'abasiivu n'aduma paka mu kiyigo. Oshegedde tebikola. Omwana omuzungu ogw'ennaku zino olina okugamba morning baby. Omukazi fumbirwa omusajja ng'akyalina feelings ezikuyita bebi wasuze bulungi. Abakazi ennaku zino mufumbirwa nga temulina feeling nga abasajja tebalina feelings za kubayita ba bebi. Ng'omusajja gw'oli naye. Ani akugambye embuno osobola okufumbirwa omuntu atalina feelings? Adija, okyali mwana muto. Ate kati ng'omufumbirwa otya nga talina feelings? Okyali mwana muto. Omukazi bw'atuuka mu myaka 35 okwambuka waggulu tasobola kufuna choice ya musajja gw'ayagala. Essaawa we zituuka beba abakyala betusanga nakugamba ava bwati ajja nasooka n'afuna ku muvubuka anti abenyini bebasiriku bola baabo kubanga aba yeraliikirira. Aba yeraliikirira atunuulira. Yes, omuwala omuto aba akyalina obudde obulinda omusajja omulala. Apaana omukazi aweddemu essuubi. Omukazi aweddemu essuubi mubi. Omukazi aweddemu essuubi bw'omusanganga muyiteko. Otegeera otya nti aweddemu essuubi? Omulaba ku myaka. Noga kati nyo yonna emyaka batannaba kuva ku lujja waliwo ekizibu. Ayinza okubeera abeera yekka. Kaakati Adija bino byenkugamba mbimanyi. Omuwala omuto bw'ayagala omusajja, omukazi aweddemu essuubi si bw'amwagala. Omukazi aweddemu essuubi batayagala musajja oyo yadde okutandula ku kigere. Era anti kyenkugambye nti abo abagwamu essuubi bwe batyo. N'atuula waatudde alowooza omwami we agenze ajja funa omuntu ow'emyaka gye. Abakazi bangi abeera n'omusajja ng'akimanyi nti omuntu gwalina si wa myaka gye. Era wonna waatandulira ekigere ajja kufuna emyaka gye. Taliiyo. Kiri butonde. Okitegedde? Tosobola kukeera ku makya. Olwaleero omwana wa university bwakwana. Adija ku level gy'oliko. Omwana wa university wakwana. Ne bwe mugenda ku date. Anti kati aja tinkugamba. Nga munene muwanvu talaga nti mwana. Asobola okujja nga mwana. Nga omulala nawe mwana. Nga muvubuka gumidde. Era nga munene muwanvu ng'abuzaabuza. Wootegeerera nti tategeera pulaani ze.
nga zakyana kito kati nembufumbo ne mukukwana bwe kiri obeera n'omukyala nga plans ze zaaliko nga zaava dda muleniyo gwe omuvubuka ogwe omuvubuka oli mu kupulaninga butya bw'ogenda okusitandinga bizinensi zo yapulaninga ddi lwagenda okukuumira mu sawuna naye naawe muwanyonywe omukazi kasitakula jukira abeera ku climax anti omukazi owo watuuka obwo ng'obeera ku climax nga ye kyayeetaaga kimusanyu ayagala kusanyuka busanyu singa obwo buli ku climax naye ng'omuvubuka gw'okutanyirira bw'ati nga yaasi ng'ate ye oli akugamba nti nga yaasi planze z'ayina kuseetinga kuba akimanyi agenda kufuna future wife onazze ku just kusaalisaamu kati oyo yasinga ofuga n'osanga yasinga ne kati awo ssente muba munaazijjawo anti kaakati omuntu atuuka mu eyo grade aba ayina emitego gya ssente ng'ali mu kwonoona baana bano abato abatadde mu mbeera balaga nti obulamu bukomaawo abakazi muyina endowooza abakuze mu myaka erimbalimba abavubuka bano nti obulamu bugenda kukomaawo abakazi leero obagiridde nanti kati bino ebintu ebiviiriddeko abaana okwavuwala ate bitya abaana tebaagala kukola omukazi omukulu alabikira ddala omukazi omukulu ebimwawula ku muto omuntu ng'olina amagezi obiraba bano abakazi abakulu be mulaba ennaku zino abakazi balinamu travelling linnya ku nnyonyi waliwo botox bekuba empiso n'obeera nti osobola bategeera bejjamu embiriizi n'abanefiga kati omulembe ng'ogwo olowooza omukazi ono amutegeera otya bakuba neno be mumanyi abali ku mutimbagano twabamanyira abo be batono naye imagine singa zari obadde tomumanyi n'omusinkana nga tali mu limelight oyinza olowooza ejjo gy'alina si gye emyaka ani akugambye kyogamba nti omuntu asobola okugaana okwawula kyoga nti omuntu asobola okugaana okwawula omuntu nga mulamu tasobola okulemerwa okwawula nti gundi aswankula obaona alya mpolampola nti obaona wakimomozo naaswankula omukazi kati kankubuulire Kadija abakazi bano abakulu bakontributinze kinene nnyo mu kulowoozesa abaana bano abalenzi nti obulamu bukomaawo era olwaleero feelings z'abavubuka bano be mulaba bonna abo kubanga abeera mu kumulimbalimba guno omwaka guweddeko amugulidde akamotoka amuteddemu otufuta omwaka ogujja mukozi bati kati ate agenda keera kumakya mu state ey'okumudampinga ng'oli tekyalina nga n'obulamu bw'alina ati otandika omudaala gwa capati nga n'obulamu bw'ali kati okutugera likwoshingibo otandika okwoza emmotoka ng'obulamu bw'ali baddemu bumuswaza okeera kumakya otteekawo edduuka ly'engoye aziyimbe mu kikuubo so singa omuntu oyo atambulira mbulamu bwe naga nti kanneetakulire nze olwaleero sina mulimu gwe sitasobola kukola being that nze from day one manyi nti omusajja akola nze abantu bansanga mu nnimiro eyo olina kuba esimu ng'alina appointment naye nga ojja kukomawo wiiki ejja ekampala naga nti kiri agenti n'omuyita jangu ku nnimiro nenfuna emutu nga mbunaawo olima ningalaba ono omuntu nsaani atalima naawe olima omuntu omulamu gwe guno omulembe nze nakula taata wange aŋŋambye k'okwata ssente n'ogula enkoko mu katale oba odiibuuze nunda bulunzi taata wange yanga nti kwokera ku makya noyagala okuwuta ku supu w'embuzi n'okwata emitwalo 3 mb'ogenze gula kiro emu ey'embuzi abaana beegaba engalo oliba tonnaba kutuuka kuba na family yes nze sikulimba nze famire yange bw'eri embuzi egirira ennaku 2 neyagala gidda mu luvannyuma lwa myezi 3 bagira ne bagikkuta nsala nnamba naga musale oludda lugende wano olulala lugende wano okikoze abaana bwe bali eki kyova olaba nti ennaku zino abavubuka tebakyekusa ku mwoyo omusanga ku mikolo gy'olumbe gy'embaga ng'atikka emmere ekomeneeti tebafuna na table manners ate omusajja teyaze ku gundi ku mikolo gw'abagole nabba amasimu g'abagole okitegeera
omusajja omukulu omulamba ate ne wavaayo mu comment section omuwala eyazze n'agamba nti ogwo gwe mulimu gwe yababbako amasimu mu kuziika mbu yajja n'agamba mbu afudde abadde jjajjaawe n'akola emirimu okufa obufe ku lumbe kati amala okukola emirimu ajja ku DJ box we bakyajingira agamba nti simanya jjajja gundi agambye empa essimu kati ngoye wa DJ naye bambitamanyi DJ just atadde kati ono w'emikolo yalinze bagenze kubuuza nedda ow'emikolo baatuuka ku awantu awali ng'amazzi beekubya bifaananyi nga cameraman agamba temuyimirira ku mazzi n'amasimu kono muleete nga kwate eyazze nga kalabalaba w'omukolo omugole omusajja agamba bestman alayika avudde ku ludda lwa mukyala omukyala agamba metron alayika avudde ku ludda lwa mwami ng'ali very active abapapya abalaga nti tulina okugenda obudde buyise batuuka okwekubya amasimu katonda amuviirayo omubbi alina eggwisa omumanyi nga bamukwasa amasimu tebazeemu mulaba yayise wali kugenda kufuka ati basajja yoyo kati otayinza kuba nti yaliko smart wire anti atuuka n'amata kyana kyasobola kukola ayagala mirimu gya kakeeka abo banninnya watosere omuntu n'omugaa nti kera ku makya nze omudaala gwa capati gwe natandikirako nga nakayingira e Kampala gukyanyingiriza ssente nkyasobola okuba nga mpitawo nenfuna emitwalo gyange emeka egyo emitwalo ebiri bwe ngitwala ewaka omukazi asobola kumpisaamu maaso olwaleero abasajja batono akkiriza nti asobola okutandika bizinesi ng'emuyingiriza omutwalo gumu n'agaggawala batono abavubuka baliro baagala bingi lwaki tuli ku mulembe oguli digito kitonsa bwanalaba buli bwanalaga kitonsa era agidde mu kasipasio lyavuze ku kalabufu lyavuze ku kagundi ku motoka bweti lyagidde motoka bweti agenze mu nnimiro agenze ne pick up nga nti kitonsa gwe twenkana naye lwaki nange si competinga ng'atandika kubba competition yereese ebintu bingi nnyo both mu byenfuna n'embufumbo kyobala nti ennaku zino abasajja n'abakazi bonna bawasa lw'amalala ne balyoka abavubuka nga 8 ne bajja mu lujjalwo ne bakuba empere mututadde ku pressure weebale nnyo muno ali awo omubuuzo ofumbirwa ddi kati ngo bano bajja babekuŋŋaanya obuvubuka obw'oku kitundu nga busonda miliyoni zaabwo 5 nga bujja bulinyirira pasikalamu waffe gwe tulongoosa kiraba adija nga bujja bulinyirira pasikalamu waffe buzina empere kubanga buzina empere mu lujja balese kiro za sukaali ezo batwala mfe kubanga bafumbiddwa mu mbeera etennatuuka kufumbirwa olw'okuba nti muwala wa gundi afumbiddwa nange kanve ku lujja bafumbirwa lwa influence n'alyoka atuuka mbufumbo leero obufumbo abasajja bavwasizzaako bawulu baagala kwetamwa kufumbirwa naye ng'ekibireese kiri ekintu eki abakazi mufumbiddwa nga temunnatuuka olwera adijja abantu abali mu ssako gy'olimu bakulaba nga oba olina omuntu wo mufumbiddwa akoledde kino naye kyayagala bw'afuna kitonsa yes bw'afuna kitonsa ayagala bakompitinge nga bawadi yamuwedde iPhone 7 yamugulidde emmotoka kati naawe ng'alyoka akuteeka ku pressure ng'olaba nga agenda bw'oba olina kapolitiki wali wagula ebusaabala ng'okatunda ng'ogenda odipositinga emmotoka mu kibanda nga nayo jja afiitinga mu competition eyo okitegeera excuse me you're going to play music okay zako yas jako zero kati nga naye agenda akapolitiki yaguledde busaabala nga akajjawo ng'ajja anti girlfriend we bamukwano n'adija ate adija owe yamuwadde emmotoka nga nono agenda mu kibanda ky'emmotoka ng'akuba amavi nga nnako zino mumpe emmotoka girlfriend wange avuge ayagala omunyweza kati ezo competition kyobala nti ennaku zino mu bufumbo mulimu ennaku zo mentorship okufa yeetuze lwa mukwano teguba mukwano abalamu obudde bwe bamaze bonna akapolitiki yamusanga nako akatunza amusanyusa eri mikwano gye ate amukiitinza agenze mbuulira omuntu oyo aba awulira ati kati nno okumanyanga mu kisusiza n'abadde jjo kugataliko nfufu nga ndaba TV ne tulaba abavubuka babiri be bakutte balina taxi ku Ntebe ababaddeko mwagalabye akwana omuwala n'amulimbalimba n'amuvuga mu taxi n'amutwala n'amutta ng'omuwala yamuwadde ekisumuluzo
n'amala n'agenda ewaka w'omuwala nabba ebintu by'omuwala. Kati kyekera abakyala kye mbagamba nti watoli desperate omuntu akwanidde mu takisi omuwooti ebisumuluzo. Babeera byenfunda. Eziriwa. Kyogamba wakwanyewo eziriwa. Kondakita ye taabeereko na mukyala. Abakazi byebyo byempugambye Adijja nti mufumbirwe mu budde bwammwe obutuufu. Mugenda ne mulwa mu bintu by'okukuula. Okukuula kulina ebizibu bingi. Okukuula kulina ebizibu bingi. One, omuntu akuula batamanyi kyazzaako. Osegeera atambula mu kukuula era akudde kitonsa ekyakudde yaasi luli agenda kukuula ani. Abanga anoonya content. Kati kankubuulira abakyala b'e Kampala bano boolaba bano. Abakyala bagenda okulemesa abaana baffe betuzadde abagenda obbakaluza balimba erimenti obufumbo buzibu. Omukyala w'e Kampala bano bakinnyo abakuula akeera ku makya nga pulaani zize zimuli ku bantu bameka? Basatu. Asooka wa lenti. Owokubiri wa mafuta ga abakazi bakola. Anti babisobola. Be batono. Olina kira n'amanya nti kati ani agenda okukola kutufuta twakamotoka kange. Ani agenda okukola. Oteekako wigi. Weebale nnyo. Kati n'asattira kankubuulira obudde bw'abakazi we buyitira. N'agenda okwagala okufumbirwa nga takyasobola kunoonya musajja ali mu choice ye. Akeera ku makya n'abeera n'abasajja basatu ba datinga. Abasajja abo bonna basatu nga abadetinga kuliko akola kino bamutambuza emyaka egi. Weebale nnyo. Ne bamutambuza emyaka egi. Adijja omusajja teri musajja asobola kwebakako nga akumanyi nti olina abantu abalala n'akupulaningira. Aba akupulaningira ekyo ekyomukaseera ako. Bw'omusaba lenti nga akuyita kutuwa y'ejjinja nga mugenda nga akunyumirwa ebiro 3 nga akomawo nga akuwa lenti. Nga akusaamu omwezi ogujja. Bw'oli musaba lenti nga akuyita kutuwa y'embalala. Ng'egyo emyaka. Kyokka muli n'ebbanga tomanyi abadde yeebakana ba. Weebale nnyo. Desemba ng'ofuna obulwadde ng'otuka. Weebale nnyo. Kati nga n'obulwadde tebunnajja nga n'emyaka gitambula. Watandika omudeti nga wena emyaka 2 mu emeka. Ate ogenda okuwulira nti awasizza nina emboozi bwe. Anti kyekyo nkujjira. Owoza boyfriend wange. Akukuumiraawo. Awasizza. Ogenda okulaba omusajja ye yakutegeera nti gwe omuggyako lenti. Eriyo omukazi ye gw'alina ow'ebirooto bye si ye gwe. Gwe omuli kkubo okumuyisa gy'agenda mu kirooto kye. Bw'atuuka mu kirooto kye ng'akudampinga. Obadde n'abasajja basatu osigaza bameka? 2. Oli owa lenti agenze. Osigaza wawegi na bizigo. Olwana nnyo okulaba lenti mmufunye ntya. Kati batabani baffe engeri gye balumizibwamu mu bulumi bw'okufuna abakazi abatuufu. Kati mutabani wange Yasi wuuno ng'ajjagwa mu mukazi yanoonya sente za lenti. Kati Yasi nno nga yalowooza nti omuntu gwali ne bagenda mbufumbo. Kumba alina mafia. Ng'amugajja tugende tutandika obbeera ffenna. Oli abadde alina abantu bali badde batambuza emyaka emeka? 3. Kati ono bw'atuuka mbufumbo Yasi kyekiri bennaga nti batabani baffe bakalidde lwa bakazi. Atuuka omukazi nga ali expensive. Nga Yasi atandika okubanga byobeera ne tebikyamumala. Asaana atandika okugenda mu kibuga ayiribe. Bw'aba alinayo akantu ke nga akatunda akyanyweza omukazi ono amukwata obwo ng'atereere. Kumba omukazi gw'oliko kibanda. Oshegeera lwaki obufumbo bw'ennaku zino butandise okubanga butaaguka. Kati ono ebbanga ly'emyaka 2 lyamaze n'omukazi oli abadde atunda nkalira ze yakola amusanyuse. Kati atandika omushepinga ajje mu mbeera z'obufumbo amanyi atereddemu atuuke n'omuga nti tufunye sukali sobola cyayi ataliimu mata. Oli obwongo buddamu bulizuuminga buddayo nti nze bino sibisobola ng'atandika kwesetinga butya bwafulume wali Yasi. Mufuna bulungi kati Yasi ng'omugwako ng'akugamba omubisi akadomolako omubisi ka mitwalo 5. Ekitegeera bw'osanga nno guli ogwaffe ogw'omukyalo ogwadde ogutali mukwate mu 10. Okitegera kati nga Yasi agamba ne sidda mbufumbo siddamu kuwasa. Embeera lwaki bali yakitinga ne batandika okugamba kankyuse naye kati wenfuna ekikazi ekirina ssente nga ngenda nyweza omugongo. Bwe batyo obulamu bw'abaana abalenzi bwe bukola ki? Bwe bwonooneka. Naye nga koza y'ono omukyala agaanya okutereera
abaana ab'obulenzi tukimanyi nabo balina weakness zaabwe muli banafu naye obunafu bwabwe we buva butandikira mu bakyala kubamenya mitima abakyala mulekeraawo abasajja n'okunakuna olwaleero sigenda kuwolereza abasajja bokka nabo mbabuulira ekizibu kyabwe nabo bagende bakole naye ate eriyo tunerabize emboozi y'omwana mulenzi Daily Uganda walabye omukyala we yavuddeyo ku internet najja n'abuulira abantu obuze bwa Daily Uganda bwonna bwakola amukuba abasajja kimukuba abakazi abakyala tebandibadde balungi bakukuba naye abakyala beetaaga okubuulirirwa n'okubonereza naye si mu kukuba okubonereza batya anti omukyala mwana omubonereza oti omubonereza mu mbeera ey'okumubuulirira mukitegeera lwakuba nti ffe tulina ekigambo kirwa nti bwagamba kubonereza kumenya mbooko okukuba nedda omubonereza mu mbeera ey'okubuulirira omubonereza mu mbeera ey'okumubuulirira omutuuza n'omubonereza n'obanga ayogera naye ng'omwana omuto bwe babonereza abakyala era bw'obeera nga ate abasajja temwesiba ng'omukazi atakuwadde ekitiibwa mu ntandikwa tali kikuwa abasajja obuzibu balina abeera n'okwagala kuno omukazi n'ataleka okukola obuntu bw'ekisirusiru mwami n'abeerawo naga ajja kukyuka girlfriend wange atya ani yakugamba nti sitaani alokoka nange kojja entamu ewulira muliro gusojogeredde atya omutamu ewulira muliro gusooka omukazi bw'atakuwa kitiibwa from day one tagenda kukikuwa ne bw'olikera ku makya n'ozimba enju ku mazzi ng'emutambuza n'emutwala emunyonyo n'emuleeta emulungu buli lunaku talikuwa kitiibwa kasitaaba nga teyakikuwa mu ntandikwa abakyala muwa abasajja bammwe ekitiibwa abasajja wasa omukazi nga bw'eba n'oyo asobola ogiwulira naye abakazi ennaku zino omusajja amuga abasajja muli baavu kati ogenda gamba otya n'omukazi agikirize nga tewaguze na byakulya waka anti tebijjako omusajja w'ekitiibwa ate ekitiibwa kijja biki nga toswana kubeezaawo maka okubeerawo kw'amaka bubeera buliri bwokka kati nze ero kankubuulirewo okubeerawo kw'amaka kutandikira ku mukazi respect gy'owo omusajja mwe muva empeera ye ey'obugagga omanyi lwaki ennaku zino amaka temukyali ssente kubanga ekitiibwa kyaggwamu dda tosobola kuŋŋamba nti omukazi takuwadde ekitiibwa ofulibanga takuwadde ekitiibwa ofuna amaanyi aganoonya emmere anti onoonyeza baana ye avudde mu baana awagguusi we mutuuka okuzaalira abaana nga tolekaawo zaakameeza kati awo muba muzaala tasobola mukazi kuzaala ng'omusajja tamulabirira teri mukazi agwa mu laavu nga talina bintu byatonde ku musajja ng'abyegombe bino byonna bijja ne bibeerawo naye abakazi bakyukira muli abasajja bakyukira muli okitegeera kati bwe mukyuka bwe muti ne mukyukira muli kwe kusika omuguwa okuvaawo tomanyiira sirekyo tonkola bwoti kati Daily Uganda ono omukazi yajja yeegomba ku Daily Uganda si kuba mukazi we abazungu balina ebintu byabwe bye baagala kakolekitingemu bino enviiri ezo ng'ozisibye otunula oli mukyafu ofaanana Afirika si bye bikola wano so wano si bye bikola kigaati abazungu bajja beegomba obuntuntu ate nno twagenda omukyaliro oyo omukyala akola emirimu yatufumbira n'ekyayi twali tuli mukola ng'omukazi afumba ng'amanyi kyakola nga yagwa ku feke mansita olimba kati nze kankubuulira omuntu eyabeera ku street era obuze bwa street tebwebulizaayo anti street yakungufu kati wali osuubira ki wafuuyimbirwa muntu yali ku street teyafuna budde bumubuulirira akyalimu eri embeera ey'ekisolo abantu abakulira ku street abamuno life y'olusolosolo kulwana kukuba kati okukuba obukubi rayisi alabika n'oyo omukyala eri ewaabwe gye yali yavaawa ye ariko yali desperate n'Abamerika babeera desperate mulaavu baali bamaze omwaka gwabwe nga badetinga still asobola okubeera ng'ali mu relationship eri desperate kojja tokubye nnyo n'akamu bwe kati lwakuba nti mwayogera amazima gwe mutayagala alinda okuba abadde mu relationship nti ali mu America naye ng'era ali mu desperate relationship
agamba munnange ate kati we siyagala onayagalaani mulungi deire lwakuba mumulabaawo ng'alionda obucupa naffe tukimanyi musajja mulungi naye bye yamusuubiramu si byebyo singa abadde mulungi teyandi mucapye nti neno tamanyi nti ene Uganda basheyalinga eki tokiraba nti yajja mu kintu kyatamanyi omusajja mbu yabeeranga n'abawala mu kisenge bwe bulamu bwebwo buli lw'oyagala omuntu abadde alivinga obulamu obuli fake bw'abeera obulungi be bantu kati kankubuulireko kino nze ŋŋamba nnyo abakyala tosanga ng'omusajja ali loaded n'ogw'amatu balina ebizibu byabwe yes you are right funa omusajja kale ng'ali 3 ku 5 ku kyoyagala kale kabeera 4 ku 10 ana ku 10 matono mseeka matono gamala ebisigadde bigatteko nga muli bameka babiri onabigattirako owanga mukeera okukola ssente ne muwasa aki ez'okubiri no omusajja okuwasa aki ey'okubiri kyongera ogaziya ku nfuna ye ekyo mukitegeero olwaleero era obusiraamu butugamba nga nsanze olwedde mwakola dda ssente zebyo ebintu by'okukakaalukana ate n'omala n'oteekako kyabulijjo ffe famire abasajja tukonsidalinga bakazi basooka omukazi ow'okubirira happiness ya musajja bannaye nze kankubu kale bannaye wulira omukazi ow'okubiri happiness ya musajja ate gwe omukazi andaba nnamba emu ali wakati oziyizanga happiness y'omusajja lwogenda ogiziyiza kwe kwavuwala kwa bbaawo nedda kojja pulira mpunga bino biyige omanyi kojja ekirungi otudde nange ogenda kuyiga olwaleero mpulira mpunga kojja omanyi kyekitegeeza okukola n'omusajja ssente n'omuwa ku liziki ofa abakazi tulina liziki tulina ssente owasi omusajja n'agaggawala mu ddakiika kituufu ate era kyangu muyina liziki ate era muyina ekisiraani naye kati omusajja oyo ate n'amala n'afuna omukazi ow'okubiri toziyizanga happiness ya bbaawo ngamba njagala kuba happiness ya bba wa muntu katubeera namba 2 ebyo byongamba mbuno nkole n'omuntu ate amalaafu n'omulala namba 2 olwaleero obusiraamu butugamba omukazi aziyiza bbaawe okufuna aki ey'okubiri aba amusimidde entaana ya bwavu nze njagala kubeera nga yenze ndeese obugagga kati gumiikiriza toziyizanga happiness ya bbaawe si kyekyo si kye ŋŋamba nze njagala kuba happiness kati beera namba 2 yabba wa muntu beera namba 2 ebyo bintu by'okakaalukana n'omala beera namba 2 era abakyala batoka infe depression infe nga ndajana kati nekyo kitiibwa kya Allah ye yakigaba yalimanya nti oba gw'olifuna alikutwala ng'oli namba 2 era yalimanya kituufu naye ebyawandiikibwa bitulaze omusajja omuwuuno kwata ku luno olugalo ono ye musajja akwata wano n'akwata wano zizino enkazi nkwatira wano nkwatira ne wano ono ye musajja bano be bakyala akwata kwono n'akwata kwono olaba essanyu lyonna bw'oliremesa omusajja olirabye kati yiina enkazi era ekwata ku nsajja emu nene nejja nekwata ku nsajja emu naye obuzibu kyogere mu kamera wali nti omwami gwe ndifuna muteerewo kamera ebisigadde ebimaleyo nga ndaba ti omwami wange gwe ndifuna totyanga kufuna namba 2 nedda mukwano ekyo siso akyogera naye nzi kyeŋŋamba kikino kiwulirize nti tekyali badde kibi omwami wange okufuna omukazi omulala naye obuzibu we buli yenza okutoba n'omusajja ne mufuula agigundi ate proud side cheek ye najja naye enjoying obulamu bwe niyo ezo nteekateeka za mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala omulala kakole ize nzije enjoying bw'abanga Allah yakutegeekera kulabirira musajja oli abeere bulungi afune proud mama bwekigenda obba bw'abanga yakuteekateeka nga gwe ogenda okujja nga ye proud mama bwekigenda okubeera nkwegayiridde
tosabanga kintu kyonna kukuwugulira Allah leke kolya Allah nga bwe litambula litambule Allah akkiriza Dduwa ekyusa buli kimu ekyo tosaa kinkakasa era kyovola atubeereyo nga tubasabira Dduwa tafuna beera essanyu ly'eppaka ebyo byogamba mbunna ate ofuna essanyu eddala abakyala abandaba olwaleero bw'oba osabalanga Dduwa sabanga bbaawo aleme kufuna akki yakubiri naye ate nakiri tokyerabiro kiteekako bw'aba afuna akki ey'okubiri afuna omukazi antegeera akutegeera ate akutegeera atya anti wali omukazi asobola okujja nga namba 2 ate n'ajonyesa namba 1 nsaba bw'abazze anti gwe bw'osaba saba omwami wetafuna akki ey'okubiri naye ate ne kali era akawaayiro kateekemu ti Allah bw'oliba omuwadde obuvumu n'amaanyi obugifuna atafune nti tafuna eba emala eyinza obutamala basaagala ate abaana afuna atya nga Katonda ajja eyinza obutamala abakyala muwe abasajja bammwe ekitiibwa abakyala muwe abasajja bammwe steyalingi bavuge bino kanvuge nga noono bwasika bwazze n'accident kyobola era obufumbo tebuliiwo abakazi mukuze nga abasajja babeesonyiye emyaka ne gigenda ne mwekolera birthday party mutandika okwewandiikako thank you my love nga it's you your love yourself ne wepositinga thank you baby naye nga it's you mwegendera ku ba agent mobile money ne mweterako sente kunakuba birthday ne mupositinga thank you love nga it's you kati ate obeessanyu libuza omuntu tasanyuke kati embeera eyo tokkiriza omukazi kugituukako salawo ng'obudde bukyali buli lw'odilayinga nakugamba nti okutegeera kw'omukazi nti omusajja gwenjagala kukoma ku myaka aga 2 bwe giyingira emyaka 31 otandika be bano babira ku Bukedde TV abanoonya n'akugamba kagwa n'amubuuza oyagala mukyala ki manyi oyagala musajja ki kasita aba n'eddiini ebisigadde ajje oyaba tekyalina choice oyaba tekyalina choice ya musajja eddiini agakasita aba n'eddiini ajje anti yoyo omukazi atakyalina choice agamba kasita nfuna wennywerera nze yena gwefunya kasita aba n'eddiini ajje lwaki otuuka ku state eyo enoonya omusajja ow'eddiini noonya omusajja gwe weetaaga bwe oyagala wa mifumbi kyogere timpa ow'emifumbi pa omusajja nga wakitema pa omusajja nga bwati naye bw'otuuka ku kwagala obwagaza eddiini yokka kitegeeza oli desperate era gwe bw'olaba ng'omukazi nga bamubuuza nti oyagala musajja afaanana atya n'akugamba nti njagala musajja ng'alina eddiini manya oyo ali desperate seeka muwafumbirwe era mu abazadde abali eyo temukomekereza muwala wo taleeta obuzibu najja nga gy'alaga tagenda kufumbirwa naye ng'ataggwa akuttidde environment mw'obeera aleeswa buvubuka buzinya empere mu lujjalo tebugenda kumubeera naye kyokka ate yo society tobiraba tonninyiririra muddo gwange tonninyiririra muddo gwange nga nze bw'oba onoobeera ne olwedde environment mwembeera ogisse bamanyi muwala wange agenze ate gy'atuuse tanyweddeeyo avuddeyo seeka nina ekitiibwa ku kitundu si kyasobola kuddamu kulyamu mbuzi na nkoko mba ntandise okulya ebintu ebyalaamu okitegeera so omuwala mutuuze ng'obudde bukyali tolya ebintu ebyokupapa nga muwala wo tonnamubuuza oba ye musajja ow'ebirooto bye abamu bafumbirwa lwakuba addi gy'afumbiddwa lwakuba Fibi bamututte lwaki nze sidange sifuna omusajja n'antwala n'ogenda bugenzi naawe okola ennika n'oleeta ab'empere ne muleeta ne babeera mu lujja ne mwonoona environment y'abazadde gwe mulembe kale bwe guba gwe mulembe nze omusajja atagenda kukola na muwala wange tozinira mpere wange bagundi
bambanda waliwo bibimbe bikati abavuka batinkiza ennyo osanga ku mukolo taata atudde mu ntebe maama atudde nga mutandika simanya bazze okubaziniramu mu njagala ndaba obutiiti nze ng'obizinira ewange ng'oli muzadde musaaki ennyimba ezibuulirya teziriiyo kyobanze saagala bidongo ku mukolo gw'omwana wange bannange ng'okambuwadde nnyo kati twekale bwe munanzinira munasaba obbalaga obutiiti ntuuziza bakulu bannange mmwe nga mufulumira ku njagala ndaba obutiiti ogwo omulembe gwe mwetaddemu gwe mutasobola ogw'okwerabisa n'ofuna omusajja n'omudeetinga teri mukazi asinga kuba bubi ng'omukazi abadde desperate omusajja ne baba mufumba mpositinga ekibegabega ampositinga engatto yes ate abakazi bamanye engatto z'ababba baabwe eyo engatto ze nagikuba n'eddagala ku macyanga afuluma oyo wange kati ng'omuntu ajja akugwa mbulago okitegeera abakyala kozikana akayimba ka gravity katya solo sensolo amazaalide ezo nsolo simanyi kati ino sakiringanga yoyoyo naye abadde aziza amazaali munjagala obutiiti kati ng'ozina obutiiti olulukwa oba enkudi ekyo kyokka oba omaze nze okunkamufuse oba tokyabitegeera sikyabitegeera so abaami muwase nga mulirwedde abakyala mufumbirwe nga mulirwedde bino bye muliko ne muddawo olw'okuba gundi awasizza nange kampase ebyo bigenda kubaleetera obuzibu bino kampase simanyi gundi awasizza towasa lwa influence ya mulala wasanga otuuse abakazi muwa abasajja bammwe ebitiibwa obufumbo bugenda kubanyumira kati gwe mukyala ddeire yugisimanyi omuntu gw'oliko yoyo akyamukuba kuba kati wokubira omukyala ng'oyo alina enviiri eziringa ez'omusambu ali ku kala eri nakyo kati olwo banene bannacwejwe ng'enviiri ayambala nnyambala ekizigo yakyemete kimugaana kubanga endowooza etekwataganye na muntu ate nze mmanyi wokubira omuntu bwatyo oyo anti kati abo bo bafumbirwa bintu bya kungulu kati kamulage ne ku kalakita y'omunda nakutumalako mirembe nvubuka waffe yandiwasizza abakazi 3 ng'ali wano gw'omutangira nti oyagala awasoomu genda ofumbirwe wammwe kojja w'amaani mwana musiraamu yeetaaga oyo ku gundi ku imaani gy'alina bw'aba n'omukazi omu aba alyazaamanyiza obusiraamu ate nga talina busobozi obwaki kati abaana obwaki ate ng'olyamutenda lwa busobozi ate obusobozi olowooza wano wokka tukonsidalingawo nnyo era byonna ebinyweza wano wateekwa onnywera engalo okuwewera omukono guteekwa okuba nga guzannya era engalo zino ziraba bw'okwatanga musajja nga weweera engalo manya omukono guzannya kojja tosusa kubanga mpulira bagamba nti omusiraamu olina okuwasa abakazi bana nga weesobola anti twatandikira nnyo wano era wo wanyweza byonna anti engalo gondo emisiwa gino ogiraba lwe gibeera nga gizannya gigonza wano kyobalaba omusajja kyobalaba omukazi yaddaabiriza ensawo y'omwami omukazi atakuse sex tasobola kusabira saala yakufuna nkutidde omukazi alina ennyonta ya sex tasobola kusabira saala yakufuna naye buli lwokeera ku macyanga ova ewaka omusajja n'ogonza ku mukono omukazi afukamira n'akusiibula kubanga abakazi era sayansi atulaga omukazi alina ennyonta y'omukwana aba tategeera ddayo okola okunoonyereza nedda kino kigenda eri basajja
okubeera mu nsonga z'ekintu ekikulu ne bakyala baabwe okwegatta buli kadde buli wafunidde space weegatte kireetere mukazi wo gazi w'obwongo obukugaggawaza ebimu ku bizimba omusajja ye mukazi omukazi ateekeddwa okuba nga alowooza agenda kulowooza atya nga kuse sex era bino bye muwoza obusiraamu bwatugamba okufuna abakazi abasatu oba abasukka mu omu ng'olina ssente ani akugambye ng'olina yasinga kutunuulira wano anti nkugambye omukono labayo omukono guno okugonda okubeera bwe guti guteekeddwa okuba nga emisuwa gino giri flexible kojja w'abaana okikoze naye onoonyereza amaka ageegatta ate tunategeera tutya wano ku social media amaka gonna gatulaga birala n'ebiri eyo mu maka osobola okutunuulira omukazi nze nsobola okkeera ku makya ne ntunuulira omukazi butunuulizi bwe nti ntunuulira obuulira abantu nkuswalize wano ye nswaza nzikiriza nkuswalize wano nswaza just ennaku ennya nnyingi olimba just ennaku ennya nnyingi olimba Saturday mbuki weekend kuba wano eba Saturday tewakikola olimba kuba wano batewakikola Saturday okukubawo ati awo kakasenti lyenjogera nini gwe kuba wano si kakasa Saturday nze sisobola kukakasa naye ng'olimba yasi kama tuyongereyo batukomye kojalayo leero nsobola okumanya omukyala enennaku z'amaze nga teyeegatta nze ne bwe ngenda mu bizinesi y'omukazi ne bwe mbadde nzija mu show nkulindisizanga nina bye mmali anti nze nninze kize ntunuulidde kiri kino kiyinza oba tekinaba kubeera gundi mu mubiri ekiro kiri ekya Saturday ne Saturday olimba ayi nkubuuzizza nga nkyogera kale tuveeyo eyo Adija yeewakanye naye nze mmanyi ku Saturday omukono gwakaaba so abakyala tufumbirwe nga tukyalina choice tufumbirwe nga sex akyatunyumira abakyala bakole ku exercise abakyala mwezi obujja bulungi nnyo sajja n'abeera wansi n'olyoka omutulira omubiri gwonna n'okulabikako ng'amusuulidde ekitereke ky'engoye beerako mu bbanga nga gy'osigadde abasajja mubatiisa sitayiro ezimu omukazi n'agejja ng'ennyama yokka bw'etuulira omusajja alisinga amaanyi nimugamba omusajja wange tamalaako naye okweraliikirira okwo ennyama eyo egenda omutuulira kisobola okusuula omusajja Adija obusiraamu butulagira okwewunda obusiraamu bulagira omukyalo omusiraamu okwezza obujja omukazi ne yeeyambula n'atuutu ne lubikka n'emmaali mazima majani go gali kyoli tagamanyi omukyala n'atuuka okwagala okukwatako mu kiwato ng'omukwata mu mugongo abakyala bakole ku exercise ekyo kyokka ebeera naye wabula owulireko omukazi atalina kiwato ebeera tototanofu waliyo abakyala nga talina kiwato naye ng'okwekyusa era ebeera tototanofu oyinza okulowooza oli mu ggulu buli musajja alina byayagala okimanyi nti nno waliyo abasajja abakazi baabwe nga bakeera ku kita kya bbongo we bati nga wo wamwagala kaakati nze kitiribiira olunaku lwonna ekyo nkyogedde era nze wama bwe mundabanga nga ndina omuntu atalina kiwato temutya mazima mba navuddeko dda nze nnyumira okukwata mu kiwato nze nnyumira okukwata mu kiwato kati bwe ntandika okukwata mu kiwato nga kwatakwata mbigodogodo eno nvaako ate n'abasajja bannaye mufe ku bakyala bammwe gaya kusupportinge mu lugendero lw'okusala weight family planning zijjako abakyala era kyekisinga naye omusajja takusupportinga olukulaba ng'ogezeemu ng'anoonyayo owafiga kati munnaye okitegeera era naawe omukyala beera nga weepulaninga
manya nti omusajja wange abakazi mu nnyumba omukazi olugendako mu jimu nti agenze mu basajja nanti kyekizibu kye tuyina abasajja ebintu ebituufu kyekizibu kye tuyina bwe mba nga nkwesiga ne bw'onoogenda mu jimu sijja kubaako kyentya naye otaddewo embeera ze nneme kwesiga onteereddewo embeera nze nga sisobola kukwesiga obuuka noono leero olina essimu ya mukwano gwange olina essimu ya dereva wange olina essimu ya bodaboda atukolera delivery olina essimu ya gundi nze naakwesiga nti nga buli ssimu ekwanguyira oteeka mu ssimu yo ekyo abakyala mukimanye nti mmwe mugaba respect eri basajja bammwe ate mmwe mugibajjako bw'obeera otyo ng'osevinze essimu yo eyiye ey'omukyala wange owawaka okuva ku y'omuntu anvuga nze naakwesiga ntya nga kubisookerwako bikulemya Adija ng'olina essimu ya driver wange anti ayagala akumonitaringe oli bwabo badriver boogera ebyama kitegeeza oli wa layisi kati lwaki tabeera ne gundi n'essimu ya driver yaki bw'ofuna obuzibu nga driver wange essimu yajagazaaki omukazi abeere nayo ng'essimu ya mukwano gwange essimu yo weggwako omuli gwenzanya naye pulutebo ng'omwagazaaki oyo ye aba agenze wala naye driver it is okay ne askari it is fine cause abo bonna bawakazi bawaka bakozi omukyala ayagala obufumbo tobuuza driver we balina bbaawo nywera mbufumbo bweyagala musajjawo bano badriver abamu beegomba bakyala baffe namwe muyine ng'era ajja mugamba ebintu byennyini ebimuggyako anaamukolerako olwaleero kiki kyogamba okukola emikolo egyo nti kumala kutuuza balongo kuyita ate emikolo gy'eddakiika 2 egyo mikolo ki ennaku zino abakyala balina eŋŋombo emikolo ogendagendako eyo nga ku beach house ku weekend ohavingira ddala fani alimu amakulu bayirayo bannange abakyala bw'osalawo okuwaako musajjawo muweeko n'omutima gumu abasinga obungi muwaako abasajja mubawesako emitima egi ate gitya kyoba olaba munoonya eddagala ly'amazzi nze lye nabagamba ly'emitima ebiri egyo eno tonatuusa kumuwaako ate otaddewo mazzi ne gabula oba tomwagala oba ati kyekugambye oba tonatuuka kumwagala ng'osaze ku ddoboozi ng'oyogera ku by'okumuwaako luli abadde atabuse kati asaze eddoboozi Adija omukazi yenna bw'abeera n'omusajja n'alaakinga wetness kitegeeza tannatuuka kubeera mu kikola kyakwegala abeera tamwagala tokireeta bw'otyo nti tannatuusa aba tamwagala anti kya bulijjo omuntu gw'oyagala toswabula teri mukazi ayagala musajja wabula omusajja byakola bibireetera omukazi omwagala kyova olaba oba tokimanyi nti nkwagala naye nga nze nakwagala dda kati nzija nenkikugamba bugambi ate omusajja gw'otayagala ako ka wetness kabaawo kakaseera the moment omukazi waleeta n'amala aba takyayagala ogwo gwe mukwano ogwa ddala kati awo abeera tamwagala gwe mukwano omuntu gw'oyagala oddamu n'omala n'oddamu n'omala n'oddamu puroguramu eno eneggwa bwetunaagenda eyo puroguramu eno eneggwa bwetunaagenda n'omala n'oddamu abasajja bakyaliyo abasajja baddakiikeezi omukazi abasajja baddakiika ezi abasajja baddakiika 2 eddakiika ezi Adija abaana abakuwala mpulira bagamba nti nabo ab'eddakiika 2 babeera balina ebyekika ye ani akugamba ennaku zino abasajja nti omukwano bagujja ku ssimu kyobola banafuye nga Adija omusajja wokeera ku macyanaga nti kati njagala kuyimirira bagamba nti nno abakola longoluutu mbu baba banaku ani akusesa mukama nsaba mukama nsaba mbunabo mbu baba banaku kakati mbu omugagga talina obwo budde bugenda kukunala ku muntu ddakiika 3 abamusiru mbu aba agenda mu meeting abamusiru kwali kyo kikwataganya na ssente z'abagenda oteekayo omuntu okwegatta budde sex budde
wo planning okwambula munno n'omumme essaawa 2 boto zina tomwambula ng'essaawa 2 okola ki ekyo oli ku maali seeka obadde ki omukazi ekitono kabuzeemu ako omukazi yeetaaga essaawa ezi ekitono ennyo ng'omummi oyo kajegera oti mulabakwa nti mukimanyi ssaawa 2 ng'okola kikojja lwakwa nti nno mwe mukimanyi nti sexy genda kunoonya content saa 2 okola ki ani akugambye nti nno just okugenda eri munda gyogenda omala essaawa 2 omukazi yeetaaga okuteekebwateekebwa awo then nkutegedde naye essaawa 2 ate era ekitono ennyo bw'oba omwemaze omumuteekateeka ne bw'oba ogenze mu nju ye malayo eddakiika zaaga buli munyololeke ng'ogusibye ekyo abaana bakisobola era abatakisobola bave ku baana baffe nze bwembuuza muwala wange ne mugamba omusajja ono amalako buli kimu kitambula bulungi nti ye ziri ensonga zaffe ne bw'ataba na ssente akutwale nja kumanya muwala wange ajja kutuula mbufumbo teri mukazi awankawankanga ate oyagala omuntu akumaleko essaawa 2 ate atuuka ekiro nga Adija kati nze kankubuulire omusajja wandisoose mu kunoonya ssente kyonna kigobererwako ebintu ebyo tolina kyoŋŋamba ddakiika 4 ng'ate muli baavu anti okyogera kuba nti size mudu z'olimu kati kankubuulire kojja obunaku bubi okyogera lwakuba size ebintu by'obutabeera na ssente bikooya anti okyogera kuba omala otya ku mukazi essaawa nnamba nga tewali ssente okyogera lwakuba size mudu z'olimu kati bw'omala ozigendamu gwozi musaba tekisoboka kojja gwozi musaba n'owulira ng'ava eno galaba empuuta eno kale evaayo eragawa okitegeera kati ovaayo olagawa naye eddakiika 4 nnyingi kojja nga muli baavu tannaga kuteekateeka omwavu omugagga agenda eddakiika 4 naawe omwavu ddakiika 4 kati ate omwavu genda eddakiika 6 obanga omugagga agenda 4 nakugambye ebimu kubireetera ssente okubeera mu maka mukyala kubeera satisfied kabasooke beegadange n'obudde buke era nze kyovola eno wiiki obaguddeko nze nakugamba Adija ebirala byonna byensooka okubuuza abantu bensowaganya mu ofiisi yange abatabaganye mwegatta omuntu eyegatta tasiba busungu naye omuntu nga tokola sekisi osiba obusungu anti waliwo omuntu wakunyiiza ng'olaba ne bw'omutunuulira akunyiiza kakati bwe mwegatta obusungu buvaawo ate nga mweneegatta mutya anti keepinga sekisi eyo ebeerewo nga ne wakwatako owulira ofu obusungu keepinga sekisi eyo ebeerewo era abasajja twegatte paka kuwulira bubi nze kojja kitonsa abakyala muteekeewo temumma basajja bammwe ne bw'aba yeekanze bwekanzi ng'ayita olulanga omukono gukonye ku kabino oba ku bbeere mugoberere omubuuzi obadde olina kyogamba nti mpulidde onkoona kunywa mwebuuzise mutayimingi awo ojagenda okulaba nga akugenda nti kale jangu tujja happiness eyo ebeera ewaka omukazi oluba okulirizinga bw'ati amazzi g'obutonde aba amaze okufukamira mu mutima osabira omwami we nze kambabuulire bakyala ebyo byonna kojja bibagambye birungi bireeta essanyu mu maka naye ne ssente muzimuuli anti nkugambye omukyala olumala bw'ati bijja kubatamanga muli baavu mujja kumbuulira wama mubigezeeko omusajja amaze essaawa nnamba ali awo oyagala kukola njala ti ssente mmye oyagala kukola nviiri ssente tewali nze kojja kitonsa abakyala muyiteeko emmengo naabe muyiteeko emmengo tukole ka saaviisi akakuuma amaka gaffe nga malungi nga magumu nga matewekevu nga mannyikivu kubanga saaviisi ezimu ze tutunuulira ze zibeera nti ne ze z'ekisenge kasa kinywera ze nabagamba ndiwo ku lwammwe okubanywereza ekisenge kyammwe nze ndiwo ku lwammwe okubabuulira ebintu nga bwe bitambula mu maka temuddawo okulowooza nti simanyi omusajja wange akoze bw'ati akoze ati kamunyiigire gwe bw'olaba nga owulitseemu olugambo nti ayenda
muwe ku makya mu ttuntu n'olweggulo w'omulabirako w'omulabirako wona we yeetula mbwa ati n'omulabako omugakwata anti byonoonye ebbali essimu yange nja gibawaako mbugyeko mu gain box twogeremukko Adija mumuleke ebimu Adija naye bimusukkako n'ebino bye mbagamba bye essimu yange eri 0759 00 200 0759 100 200 jangu ko mu kabox kange twogeremu abaana bange abubuwala bali mu biyumbe abanatira okukomawo endwadde za infection zibasumbuwa abamu mulina mu state efuna ababeezi veeyo nga omaze okujja weesetinze gwogwako omutuleko abantu omwana antuulidde Alage tyoyaziza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba